kwabo Allah gamba walakad mazna ataina Musa twawa Musa alkitabu kitabu chaffe yali Taurat waja'alna ma'ahu akhahu Haruna waziran nitumutika ku muganda we yali ayitibwa Haruna nga yimuyambi we okubeera nti Musa alayhi salam yalinga ayogeranga nanagira oluusi ebigambo ebimu byasikattiranga awo ng'ayingirawo obutereevu muganda we Haruna yali ayina olulimi nga bw'ayogera amatiza ng'ensonga agiggusa n'ogitegeera ng'ayingirawo ng'ataputanga abantu bategeera omuganda we kyabadde ategeeza agamba nti nno Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali amaze okutuma Musa yagamba nti nyina ekizibu ku lulimi naye Allah njagala onnyambe ne muganda wange Haruna huwa afsah minni lisana bw'ayogera omuntu ategeera bulungi nga tewaliiwo kyayinza na kubuuza Allah subhanahu wa ta'ala namuwa muganda we Haruna nga yimuyambi we agenda abeere ng'alambulula ensonga ye point ebeere ng'egguka ebeere ng'etegerekeka. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. فقلنا twabagamba nga tubasindise Haruna ne Musa nga bagenda wa idhaba mugende ila alqawmi alladhina kadhabu biayatina eri abantu abalimbisiza amateeka gaffe nga Firawo yabakulembedde fadammarnahum tadmiran abo bonna twababetenta olubetenta ne tubazikiriza oluzikiriro lwannamaddala ne basigala kubeera nga basomwako mu byafaayo. Jukira ate Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وقوم نوح جكر abantu ba Nuh لما كذبوا الرسل بامروا kulimbisa abatume baffe aghraqnahum twabazikiriza n'amataba waja'alnahum netubafula linnasi aya eri abantu abaliddawo nga kyekyamagero kyekyokulabirako kyekyekisampo kye balina okubeera nga bafuna abajeemu nti bakuzikirira nga bannaabwe abaali abawulize bakubeera nga bawona mu lyato ng'abantu ba Nuhu bwe baawona. wa'tadna lidhalimina adhaban alima twateekerateekera abali azamanyi b'amateeka ga Allah ekibonerezo eky'obulumi إليه. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وعادا جكر بعاد غمغاندا وابو هود ابتمدوامو وثمود جكر بثمود غمغاندا وابو صالح ابتمدوامو واصحاب الرس نابانtu abayinuruzzi wabwe naye bwe bajemera nabbi wabwe ne bamulinya ne bamusula mu ruzzi wa qurunan jukira n'emirembe bayina dhalika ejayitawo kathiran jali mingi gye tutasobodde kubuulira wano. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وكلا أبو بنا بتزت كنيونيولا ضربنا له الأمثال توجانغا تبكبير بفاناني buli nabbi yajjanga baleetera ebyokulabirako nti bannange mujjukire gundi abantu bagundi nga bajja babakubira ebifaananyi babawa ebyokulabirako eri abajeemu n'abawulize. wakullan tabbarna tatbira bonna abo twabazikiriza ng'oluzikiriza nabana abantu bo beerinda abanagaana okukkiriza abakuraishi abawarabu nabo babeere nga bayiga babeere nga batwala ekyokulabirako kubanga enkola ya Allah tegenda kukyusibwamu. Allah subhanahu wa ta'ala yamala ddokiisa nti abajeemu bakuzikirira abanaaba abawuliza abanaaba abakkiriza bagenda kubeera nga bawonyezebwa. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. ولقد أتوا جكرا أنت abantu bano abawarabu abakujemedde bulijjo bayita على القرية kubyali byazikirizibwa التي أمطرت مطر السوء byatonyesebwako enkuba eyalimbye y'amayinja byali ebya Sodoma ne Gomora eby'abantu ba Lutu abalyanga ebisiyaga abawarabu bayitangawo nga bagenda okusubula Palestine. ebyali ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yamala okuvunula ensi eyo ekyali kitunudde waggulu ekitunula wansi oluvannyuma ate nayiwako n'amayinja agaliko amannya ga buli muntu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abawarabu bayitawo naye tebafunamu kyakuyiga. afalam yakunu yarawunaha abantu abo tebalaba bintu ebyo butya bwe twazikiriza abantu abo mu busungu obw'ekitalo bwe baneeyisa obubi nabo tebasuubidde nti tuyinza okubazikiriza mu ngeri ng'eyo. bal wabula kanu la yarjuna nushura abantu abo tebasuubira nti bajja kukuŋŋaanyizibwa ku lunaku lw'enkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala abeere ng'ababala. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. وإذا رأوك ببقتنوليا نبكولا النبي محمد abantu b'abawarabu bakuyisaamu amaaso yattakhidunaka tebakufuula muntu wabuvunaanyizibwa illa okujja huzwan bakufuula ekintu ekyokusekerera ekyokujerega nga bagamba ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula yono nno munnaffe Katonda gw'atumidde nti ye mubaka waffe nga babuuza ekibuuzo ekyo nga bakinagguka mu ngeri y'okujerega n'obutakulabawo.
إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا إن كاد ليضلنا كبزكتنا تبولي زدر محمد أن آلهتنا تجيكم سنم غفك تبدي تسينسو كفد نبججاوي في لولا أن صبرنا عليها السنغة تبدي بغميكي لزاكوغو مسجابدا تبوزا ومسجابدا تجاكو الديني يابا تتفي السنغة تبدي بغميكي لزابواتكا وغورو الله قام وسوف يعلمون chilibadda chibagenda kutegeera hina yarawuna al'azaba nga bamazuukula kukibonerezo man adallu sabila ne yali ayina ekkubo erirabika nti lyali lyabubuze Muhammadi yali omubuze babbo be baali ababuze bajja kukirabanga naye bamaze kulaba ku bibonerezo ebirabika nti tebigenda kuba byangu gye bali. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا Ara'aita olabutya njakalumbuulire man oyo ittakhadha ilahahu afudde katonda we gwagoberera mu amateeka hawaahu nga kwagala kwa mutima gwe gwafudde gwajja okugoberera afa anta takunu alayhi wakilan gwe Muhammad osobola okuba ku muntu oyo ng'ojja kumulondoola obeerenga omukwasa amateeka ga Allah tekijja kusoboka. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم ننجي تحسب روزا أن أكثرهم تبسنغوا بنجي يسمعون بوللا أو يعقلون ببتغيرا الله سبحانه وتعالى قام بالنبي محمد جمون تواسزيو كبيرانغا فدي katonda wa mateeka kwe kwagala kw'omwoyo gwe kwagoberera buli kyayagala kyeyekolera oyo tosobola kubeera ng'ojja kusobola okumulondoola omukwasa amateeka oba olowooza nti abasinga obungi bawulira bakutunuulira naye tebawulira yaqiluuna oba olowooza bategeera bakutunuulira naye tebategeera inhum abantu abo tebali kirala illa okujjako kal an'ami bafaananira ddala nga boolaba ebisolo bal si ekyo kyokka hum adallu sabila bo be basinga n'okubula basinga okubula ensolo bazisingirira ddala okubula mu kkubo ettuufu kubanga teriyo nsolo nsajja erumbagana nsajja ginne waayo oba egyegomba naye abantu baabula ne batuuka okubeera nti batuuse ku ddaala omusajja okwegomba musajja munne omukyala okwegomba mukyala munne babuze ne babeera nga bayiseewo n'ebisolo we bibulira oba we byandikomye. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ألم تر بفك بطلبا إلى ربك إركتون إلى ربك إتولا تنولا نولا بإركتون جل جلاله كيف مد الظل انجري تجابيرانغا awanvu yamu ekisiikirize ne bukeera enkyanga okiraba kikomeeri kikusinga obuwanvu ate ne kijja ne kiyimpa wala ate enjuba bwekudda wakati n'obeera ng'okirinnyamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti gwe omuntu owa bulijjo tosobola kutunuulira butya Allah subhanahu wa ta'ala engeri gy'awanvu yamu ekisiikirize ekyo. Walau shaa singa yali ayagadde laja'alahu yalibadde asobola okufuula ekisiikirize ekyo saakinan nga kiri wamu tekyeyongera buwanvu ate tekyeyongera kubeera nti kiyimpa wala ne kibeera nga kiri ku ngeri emu kwe kitebenkeredde. Ekyo kitegeeza ki? Ekisiikiriza okubeera nti tekitambula kitegeeza nti obudde bwali badde nga buli bumu nga ssaawa bwe zibeera misana buba misana enjuba nga teri budde kuziba. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa nali njagadde ekisiikiriza ekyo naali badde nkikola saakinan nga kitebenkedde mu kifo kimu tekyeyongera buwanvu tadde kiyimpa wala nga kiri ku mbeera emu. Thumma oluvannyuma Allah yasalawo kibeere nga kitambula ekisiikirize nga kitambula agamba nti ja'alna shamsa alayhi dalilan twafuula enjuba ku kisiikirize ekyo nga kyekibeera kigenda kiragirira ekisiikirize kitambula okusinziira ku wanjuba ng'enjuba ye mukama waakyo bw'enjuba bwedda eno ne kidda eno enjuba bwedda wakati n'okirinyamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti nno twafuula wanjuba oyo nga yalagirira ekisiikirize butya gye kirina okudda butya gye kirina okubeera. Allah subhanahu wa ta'ala mu kifaananyi ekyo yali ayagala okulaga nti yakyusakyusa obudde yatambuza wanjuba n'abeera ng'atambuza enjuba eyo n'ekisiikirize ne kibeera nga kirondoola wanjuba
bwe kibeera ng'enjuba wali egwa kibeera kiwanvu, bw'ebeera wakati wano ng'ekuli mu kawompo n'obeera ng'okirinyamu, kitegeeza nti Allah gwe tolaba bw'alina amaanyi agatambuza enjuba eyo n'abeera nga buli ssaawa ekikyukakyuka obudde butambula ne bugenda. Yayagala abeere ng'akutegeeza okutambula kwa wanjuba n'ekisiikiriza ekyo nga bwe kitambula, ng'akutegeerezaamu nti eyo enkyusakyusa maanyi ge, okutambuza wanjuba maanyi ge, okutunuulira ekisiikirize bwe kitambula, oba otegeera nti enjuba etambula maanyi ge okubeera nti atambuza enjuba. Okutambula kw'enjuba kitegeeza ajja kubeera ng'akyusakyusa ekiro n'omisana. Allah subhanahu wa ta'ala enjuba eyo atugasa nayo nnyo nga ffe abakkiriza, kubeera nti buli lwekyukakyuka bwetyo tubeera nga tuyigirako okubala ebiseera by'esswala, n'omanya nti akati ekisiikirize bwe kibeera bwe kiti esswala eba eyingidde ate n'esswala eba efulumye. Allah subhanahu wa ta'ala bwonna buyinza bwe. Thumma oluvannyuma ekiseera kituuka, qabadnahu ekisiikirize kino ekitugenda nga tukitwala tukiwumbawumba ilaina ne tukizza gye tuli qabdan yasiira, mpola mpola nga tugenda tukitwaliriza. Obudde bugenda okuziba ne kibeera nga nakyo tekikyalabika, Allah kitutte kivuddewo. Naawe Allah subhanahu wa ta'ala bw'otyo bw'ojja okgenda ng'omuvinga ng'akutwala mpola mpola obulenga ekisiikirize. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. وهو الذي الله جعل لكم الليل yabatondera ekiro libaasan nga kyambalo, obudde bw'ekiro abantu bwe babubeeramu basobola okukoleramu bye batasobola kukola budde bwa misana, kubeera baba bambadde ekyambalo ky'ekiro, ng'Abaganda bwe bagamba nti ebiyita ekiro ne kabaka yeetikka. Ekiro ekyo kibeera kyambalo ng'abantu basobola okukoleramu ebintu eby'omutawaana oba ebintu ebirungi bye batasobola kukoleramu budde bwa misana. Wannawuma Allah subhanahu wa ta'ala yabakolera otulo subaata nga kwe kuwummula kwammwe omuntu bw'abeera akooye ne yeebakamu agenda okudda engulu ng'atalina amaanyi mapya. Waja'ala an-nahara Allah yabatondera obudde bw'omusana nushura nga budde bwa kusaasaana, kubeera ng'abantu banoonyaako okulya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba waja'alna an-nahara nushura, twabakolera obudde bw'emisana nga budde bwa kuzuukira. Obudde obw'ekiro muba mwebase nga mulinga abafudde, obudde obw'emisana ne bubeera budde bwa kuzuukira kudda ngulu, buli muntu kubeera ng'akola ng'anoonya ngadde eno ngadde eri ng'atawuka anoonya ekyokulya. Allah subhanahu wa ta'ala kubira ekifaananyi ky'okufa nti bw'obeera weebase obanga afudde ate emisana bw'ozuukuka obanga azuukidde. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti ge maanyi ge omuntu asobola okubeera ng'atunuulira ebintu ebyo, alabe nti Allah atutondera ekiro n'atutondera mu kiro ate okwebaka, ate n'atutondera omusana gubeere nga tudde engulu tubeere nga tusobola okunoonya ebyokulya. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وهو الذي الله أرسل سندك الرياح إنبياغا bushra nga zina amawulire amalungi baina yadai rahmatihi mu maaso ga embuyaga ngeri y'ekisa kya Allah ekijja nga yenkuba. Embuyaga esooka netuyitako netumanya nti enkuba egenda okubeera nga Allah agitusize erimu okusaasira ku ebimera bigenda kumera, ebisolo bigenda kweyagala, ebiwuka bigenda kweyagala. Wa anzalna era ffe tussa mina samaayi okuva mu birima amazzi tahura amatukuvu, mubeere nga musobola okwetukuza nako ku mibiri gyammwe n'engoye zammwe, mubeere nga mwejjako ekko ery'okungulu n'ery'omunda, mubeere nga musinza Allah nga muli batukuvu. لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti amazzi ago ge tussa linuhiya bihi tusobola okuwa nago obulamu baldata maitan ekitundu oba ekyalo ekibadde kifudde ng'ebintu byako byonna bikaze. Wanuskiyahu Allah agamba wanuskiyahu mimma khalaqna an'aman, tugenda ne tunywesa amazzi ago ebitonde byaffe bye twakola naddala ng'ebisolo. Wa anasiyan kathira, n'abantu njolo, abantu bangi nnyo mu byabo bye twakola n'ebisolo biyitirivu ebyo bye twakola n'emikono gyaffe tubinywesa ku mazzi ago, n'osanga nga ebisolo biri mu kweyagala binywa n'abantu bali mu kweyagala nga banywa. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. Allah gantu walakad sarrafnahu, mazima Qur'ani eno tuzze tuginnyonnyola akawunvu n'akagabula etteeka ne tulisoggola bainahum, wakati w'abantu abo basobole okubeera nga bategeera ffe kye twagala, liyadhakkaru basobole okwebuulirira,
فأبى أكثر الناس نيابا توابسينغو بونجي بغاني إلا كفورو كجاكو كغبريرو بكافيري بباسانغا بچتابو باتدمون سيمونو ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ولو شئنا سينغا توالي تواغد لبعثنا توالي سبودو كسيندك في كل قرية مبلي چبوغا وبا مبلي چالو نذيرا ومتيسا واچو الله سبحانه وتعالى بسبزابو ينابلي district جسيندك ممتيسا بيرنغا وانجاولونغا يوكنا نو district يندالانغا با RDCZ الله چالي أصبرو كبيرانغا چكولا نيا سلاوا بيرنغو متيسا جو كبيرانغا تيسا بانتو بومليمبو كسيمبا يو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ayagala kize atayagala gane فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فلا تطع الكافرين تجزاك النبي محمد يغوندira baba takiriza wajahiduhum bihim bakoleko kawefube oberengwa onyikira nnyo mu bantu abo kubasomesa ngo yita mu Qur'an ya feno je tukuletedde limu obulungamu jihadan kabiran kawefubo w'amaanyi nnyo ng'olumye n'ogwengulo oberenga obajjukiza omaleyo n'ago mu buto tobalekerayo bajjukize balambululire ayagalakkirize ayagalagane tetujja kutuma mu buli kyalo nabbi twasalawo okutuma gwe nga gojja okubeera nabbi asembayo mu bannabbi baffe bonna bwe twatuma gwe beera ng'okola kaweefube ng'obajjukiza na Qur'an eno togivaako yokka kaweefube eyo abeerenga w'amaanyi obeerenga omalayo amaanyi g'omu buto obeerenga osomesa abantu eddiini eno abanayagala bajja kukkiriza abatayagale bajja kubeera nga bawakanya balindirire ekijja وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي يوي الله مرج البحرين آتبول النيانج برناز سينكا نموشوون فشمو هذا عذب فرات جيناي ايمو اينا مزا مرونجا غنيوي بوانغا تقاليمو نمونيو وهذا ملح أجاج غاتين اندالينو منيو كارالا وميتلفو ومكامبو ومكوكاوا نكاوا Allah nazisinkanya mu kiwonvu kimunga gwatunula olabe ennyanja eriemu naye nga ziri bbiri mu kumanya kwa Allah waja'ala bainahuma barzakhan nateeka wakati w'ennyanja mu kiwonvu ekyo ekimu ejjiji ng'emu tesobola kubeera ng'erumbagana ginne waayo wa hujran mahjura nateekawo olutimba oluwugula eno okubeera ng'etabangula amazzi g'endala Allah subhanahu wa ta'ala akubira abawarabu ekifaananyi ng'abalaga obuyinza bwe nti ennyanja eriiso ly'oggwe ng'omuntu wa bulijjo liyinza okugirengera mu kiwonvu kimu ng'eryemu naye ye ng'amanyi nti ziriwo bbiri emu erimu amazzi amalungi emu erimu amazzi ag'omunnyo naye nga tewali esobola kubeera nga eyingira mu ginne waayo okubeera ng'etabangula amazzi g'endala n'abeera nga yateekawo ogusenge n'abeera nga yateekawo ogutimba okukugira emu okuyingira mu ndala وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي الله خلق من الماء بشرا يتوندا أمونتونغا مجم مزبوزي فجعله نسبا نامتيرو إيشكانا بيرانغا منيشتاوي نينا نابانا بي abo nabeeranga abategeera bulungi bakkiriza okubeeranga abatakkiriza kubeeranga abawasa n'aba abatamukkirizibwa kubeeranga abafumbirwa nabeeranga abategeera wasuhiran namuteerawo n'obuko ate basobole okumanya nti bano bawasibwa ne waffe bano tebawasibwa oba bano bawasibwa bano bafumbirwa tubafumbirwa Allah agamba yabateerawo abantu nga yabakola nga abajja mu mazzi n'abateerawo ebika n'obuko wakana rabbuka qadiran Allah kuvedde ebintu bye byonna yajja nga abigereka mu ngereka erabika nti yentuufu Allah subhanahu wa ta'ala ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا ويعبدون من دون الله يا بانtu basinze bitali Allah ما لا ينفعهم bitayinza kubaleetera kibagasa ولا يضرهم ate kitayinza kubakolera kabi وكان الكافرون على ربه ظهيرا bali okuvedda batakkiriza nga bayambi ba sitaani eri Allah subhanahu wa ta'ala mu kumenya amateeka sitaani emenya amateeka nga bakafiri bayamba ku sitaani ku kumenya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا
wama arsalnaka tetwakutuma gwe nabbi Muhammadi okujjako illa okujjako mubashiran wajjoleta mawulire agasanyusa abanakkiriza nti bajja kuyingira ejjana wanadhiran atonoleta mawulire agatiisa abatali bakkiriza nti bajja kuyingira omuliro. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل bagambe ma as'alukum zesina chemba saba alayhi kumulimu guno gwendiko okubasomesa n'okubatuusaako obubaka bwa Allah min ajrin peera yonna nti mbasaba mubeerenga munsasula illa okujjako man sha'o yaba yagadde okubaayo kawaayo ng'akawaayo an yattakhidha ila rabbihi sabilan okweteera weeri katonda wekkubo lyanaayitamu okumusiima n'abeera ng'awaayo ssente nga agiwaayo ku lw'okukulaakulanya eddiini nga ekyakikola lwakussaawo kkubo Allah lyanamusiimiramu ekyo omuntu wa ddembe naye nze nga ku mulimu gwange sibasabaako mpeera. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. watawakkal weesigamirenga gwe omuntu anywedde ku ddiini ya Allah oleka okusagaasagana toyugana weesigamire ku oyo ala alhayyi oyo omulamu alladhi la yamuutu atajja kufa wasabbih bihamdihi tenderezanga nnyo amatendo ge ku makya n'olweggulo wakafa bihi bidhunubi ibadihi khabiran kikumale nti Allah amazambi g'abaddu be agamanyi bulungi ge bakola mu kyama ne mu lwatu ye tasaana kubeera ng'agabuulirwa. bw'oba olina ezzambi lye wakola oba watta muntu, bw'oba olina ezzambi lye wakola oba oli musamize naye ng'abantu obalaga nti oli imaamu mulungi, bw'oba olina ezzambi lyokola ng'okuba ekitabo ng'era okimanyi nti ekitabo ekyo ky'okuba Allah takikkiriza, bw'oba okimanyi nti olina ekintu kyonna ky'okola ekya haramu tekyetaaga Allah kubeera ng'abuulirwa, ebintu byonna bye tukola nga byonoono Allah abimanyi bulungi era mukenkufu ku byo abaddu be bonna gye bafa benkana. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض الله يقول يقول ننسيو يكتغيزا نتغوساني دوكسينزيرو mwesigamire وما بينهما يتونde ebiri wakati w'eggulu n'ensi في 6 أيام munnaku mukaaga ثم استوى على العرش بيمر منكو مكاغو كتون دغلو نسنا غندا كو عرشيه نينكنا كنا ناتريرا الرحمن يو الله مساسيزي فاسال به سبانغا نيونيري نيريونتي الرحمن خبيرا كوبانغا ياسينغو كمانيه بينتو بيonna byonna mukenkufu kubyo oberango saba Allah wo ngokozeseri nya الرحمن yo yayine kise kibuna kuno kunsi aberanga asasiro ya mujemera no ya muulira oyo mukkiriza n'oyo mukafiri kuno ku nsi atutwalira mu linnya eriyitibwa Rahman tatusosola ffenna atugabira kyenkanya ate oyinza okusanga nga atya Allah kuno ku nsi mwavu okusinga oyo atamutya oluusi ne kibeera nga kyennyume kyekyo Allah wano ku nsi ffenna atutwala kyenkanyi tatusosola wadde nga ku lunaku lw'enkomerero agenda kukozesa erinnya eriyitibwa Rahim erirategeeza nti agenda kutunuulira abo bokka n'eriiso lye ery'ekisa abaali bamuwulira ate atuniriza eriiso ery'obukambwe abaali abajeemu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba kuno ku nsi musabise ennyo erinnya Rahman khabir fas'al bihi khabiran sabise erinnya eryo eriyitibwa Rahman kubanga Allah mukenkufu mu kumanya embeera z'abantu be mu kumanya embeera z'ebitonde bye. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم سينغابا باباغام بدوا بدو اسجدوا للرحمن مفونا ملي الله يوم ساسزا تسوسولا كنكون سينغا فناتو إسا چنكانيا بمجيمرا نابتا مجيمرا mumuvuna mireko muberenga mumusinza muberenga mulaga obwetowaze bwammwe ebyenyi byammwe mubiteekeko ku ttaka. Qaalu bagamba abatakkiriza wamarrahmani yaliwa arrahmani gwe gwotugamba oyo alina ekisa ekibuna anasujudu lima ta'muruna oyagala tuvuunamire Muhammadi oyo gwotulagira arrahmani wo tubeerenga tuleka bakatonda baffe bajjajjaffe be twasanga batuteereddewo nga bulijjo betusaba
oyagala kutubeera ng'otuwugula Allah subhanahu wa ta'ala agamba wazadahum nufura ekyo nno ne kibongera okuddukira ddala wali okutegeera amateeka ga Allah olw'okubeera nti bo balina ensinza yaabwe ne bagaanira ddala okubeera nga bavuunamira Allah subhanahu wa ta'ala yayitibwa Ar-Rahman ne babeera nga bajeemya olw'ebyo bye balina jjajjaabwe babateerawo. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. الله سبحانه وتعالى قام تبارك الذي لنيالي لتكذبوه الله جعل في السماء